Ku ssaawa 4:27 ez'akalasamayanzi omulambo gwa Gen. Elly Tumwine gutuusiddwa ku kisaawe Kololo. Abakungu ab'enjawulo omuli aba gavumenti, emikwano n'eŋŋanda gye bakungaanidde okusiima emirimu gye. Gen. Elly Tumwine tuhiririrwe ng'ono afiiridde ku myaka 68 ku ddaala erya genero. Ensonga era y'omu ku 27 abaatandika olutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza ng'olw'enkizo gy'abadde neyo mu magye omulambo gwe gutuukidde ku mmotoka y'amagye. Ensonga era gusituddwa bannamagye abali ku ddaala okuva ku lya Brigadier General, Major General ne Lieutenant General. Olwo bano ne babugirizibwa ba Kano ababadde babeetoolodde n'ebiso by'emikolo. Ku mukolo guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabadde omukungubazi omukulu ng'ono yayise ne kabiite we Janet Kataha Museveni. Ensonga era sipiika wa paalamenti ssaako ssaabalamuzi wamu n'abalala tebalutumidde mwana. Omulabirizi wa Northankole yawumula Right Reverend Dr. Edward Muhima yakulembeddemu okusaba era nga yakiikiridde ssaabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalo. But Elly Tumwine was a serious man and yet very modest. All these qualities were as a result of his relationship with our Lord Jesus as his Lord and Savior. There are some people that are writing a lot of rubbish about him. Before you agree with that rubbish, ask yourself, did I know him? I want to emphasize that he loved the motto of this country, for God and my country. Abaana ba Tumwine kitabwe bamwogeddeko ng'abadde empagi sseddugge, songa era ate nnyo Katonda. He was a God-fearing man who had a deep love for God, a deep love for his country, but most importantly, a deep love for his family. Starting from his childhood upbringing, Daddy loved cows, most especially collecting the beautiful long-horned Ankole cows. He was a man of all seasons. He embraced each assignment without complaint. Whether in office or out of it, he remained loyal and true to his values and the values of the revolution. Kyokka nabo tebaleme kukiikira nsinga eri abantu abagufudde omuze okumetta kitaawe omugezi enziro nga bakozesa ebyamusobako ng'akyali mulamu. I'll just tell you that as a family, we want to forgive those who have said whatever they've said about him, the social media, because probably they don't know what they're doing or what they're saying, because he asked God to forgive him, and the rest is going to be upon them to handle it with their God. Banira boogedde ne ku biseera bya Tumwine ebyasembyeyo. To see your father look at you and tell you the words you fear the most, not with his mouth but with his eyes, and in Daddy's case with one eye, is one of the hardest things I have experienced. Omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Wilson Mbasumbadi ayogedde ku mugenzi ng'abadde omukulembeze omulungi mu magye era eyakola obuteddiza okutebenkeza eggwanga. In Gen. Tumwine, we realize that the centuries have given many men to measure up to the standard of greatness. Many men of worth, of a place in the temple of fame, many men of valor. Dr. Abraham Omudinga omukugu mu kujjanjaba ekirwadde kya kookolo era ng'eyo yakulembera mu ttiimu y'abakugu ababadde bajjanjaba omugenzi. Akakasizza nga Tumwine bweyafudde ekirwadde kya kookolo ekibadde kyamuli era ne kimusensera ebitundu bye naddala amawuggwe. Events, he developed what we call sepsis, which is really an overwhelming infection with a drop in his blood pressures, difficulty in breathing, and eventually developed kidney failure. On the 25th of August, around 6:45, he got a cardiac arrest and he could not be revived. Kyokka akakasizza nga Tumwine bwe yali aganye okugenda e Kenya ng'ayagala ajjanjabibwe mu ggwanga lye. He was very patriotic. He challenged us a number of times.
we must have the capability to do and to handle and treat me in Uganda. Mu kwogera ku omukulembeze w'eggwanga ayogedde ku mugenzi ng'eyali omulwanyi Namigge yakola kyonna ekisoboka okulaba ng'olutalo lwa 1986 olwabaleeta mu buyinza luwangulwa. Masindi was a big success. We had 760 guns from there. This is Tumwine's work. Amutenderezza olw'obuteebalirira ebiseera nga bakyali mu nsiko nga ne bwe yafuna ekisago ky'eriiso yasigala alwana. Because he was injured badly until he healed and came back and joined us. He didn't say, because I've been injured, let me stay out. No. Kyokka asekeredde abang'ola wamu n'okuvuma Tumwine n'agamba nti ono buli kye yali ayagala mu bulamu yakituukiriza. Now, so children, don't think about those fellows who are talking nothing. The Tungama people have got their bad ways of talking. Yes. Because Tumwine is somebody who has accomplished. Is somebody who has accomplished so much. Oluvannyuma omulambo gw'omugezi gutwaliddwa mu nnyonyi ya UPDF ku kyalo Kona mu district y'e Kazo. Omugezi gy'anaagalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera olunaku olw'enkya. John Kilifu Wamala, NTV Akawungeezi.